إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغنا بيتيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. مبودي ngabuno بإذن الله تبارك وتعالى twejjukanya era nga twalinga twejjukanya بإذن الله تبارك وتعالى ku sahihu fadailil a'mal, obulungi bw'emirimu obutuufu. Batugamba nti sahihu fadailil a'mal, obulungi bw'emirimu obutuufu, tuba tutegeeza nti obulungi obwo obw'omulimu gwe tuba twogerako, obulungi obuli mu mulimu ogwo butuufu era bulina obujulizi obutuufu okuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam. Olw'ensonga nti obulungi bungi bwe baleeta obw'emirimu naye nga tebuliiko bujulizi butuufu kuva ku mbaka alayhi salatu wassalam. So nga ate mwana wattu obulungi bungi, obulungi bw'emirimu bungi nga butuufu, nga buliko obujulizi obutuufu ova ku mbaka sallallahu alayhi wasallam, oba kuva mu Qur'ani y'ekitiibwa. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kati mu bumu mu bulungi bw'emirimu obutuufu kwe kusiba ennaku omukaaga nga tumaze okusiba Ramadan. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allah tusaasire tabaraka wa ta'ala obulungi bw'okusiba ennaku omukaaga oluvannyuma lwa Ramadan y'ekitiibwa. Allah mugagga nnyo subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Okusiba ennaku omukaaga mu mwezi ogwa Shawwal, mwezi ogw'ekkumi, olwaleero zabika ennaku z'omwezi ziri 10, omwezi ogwa Shawwal. Omwezi ogwa Shawwal gwe gw'ekkumi nga tumaze okusiba omwezi gw'omwenda ogwa Ramadan. Wa barakallahu fikum wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kati okusiba ennaku ezo mu mwezi guno gwe tulimu ogwa Shawwal nga tumaze okusiba Ramadan y'etteeka, mwana wattu ennaku ezo sunnatun mustahabbatun wa laysat biwajib. Ennaku ezo mwana wattu za sunna si za wajibu, naye munnange omusiraamu akubirizibwa okubeera nga azisiiba okusiba ennaku ezo omukaaga mu mwezi guno ogwa Shawwal biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Wa fi dhalika fadlun azim, mulimu ebirungi bingi, wa ajrun kabir, mulimu empeera nnene mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Dhalik anna man samaha, omuntu asiba ennaku zino omukaaga ng'abadde yasiba Ramadan nga yagimalako bulungi nnyo, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, obanga yali yalyamu n'asooka n'asiba ennaku ziyalyamu najjuza Ramadani bulungi nnyo n'asiba ennaku zino omukaaga, yuktabu lahu ajru siyamu sana, Allah amuwandiikako empeera za kusiba mwaka mulamba, sanatan kamilatan. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allah bannange mugagga tabaraka wa ta'ala, Allah mugagga azza wa jalla bannange. Omuntu asibye ennaku omukaaga oluvannyuma lw'okusiba ennaku 30 ez'etteeka eza Ramadani n'ogoberezako ennaku mukaaga, Allah azza wa jalla akuwandikako nti osibye omwaka mulamba. Obulungi nno obwo buva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam mu bigambo bye bituufu ddala, nga hadithi ya Abi Ayyub radiyallahu anhu. Hadithi ya Abi Ayyub radiyallahu anhu eri mu Sahih Muslim ne Sunan Abi Dawuda wa Tirmidhi والترمذي والنساء وابن ماجه. Ebitabo byonna biri mu hadithi eno nga ntuufu okuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub agamba nti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, mazima mbaka alayhi salatu wassalam yagamba nti man swama Ramadana, omuntu yenna asiiba omwezi gwa Ramadani gwe tufa okuba emabega
gwe tuva kuwe mabiga Allah azza wa jalla nga akusasidde no sibo mwezi gwa Ramadhani la hawla la quwwata illa billah rumuna ninjogera ko ne Sheikh Hamza Kigozi Allah musaside tabaraka wa taala amutukumire twayogera mukawo lwali lunaku ng'enchayidi buli ne mugamba nambulira gyagenda okusaaza na kinange ne mubulira gyengenda okusaaza na ki naye bwe yali ayogera yaŋŋamba nti ya akhil karim tuli mbantu twebaza Allah azza wa jalla kigamba otuteeka mu balondemu abasibe mwezi gwa Ramadhan nga basibe mwezi gwa Ramadhan batwa tuliawo nga saba Allah tabaraka wa taala tuse kunaku lwayidi nakyo hagaze ng'enchayidi Nagamba nti twebaza Allah nti yakuyita kubera mbantu abalondemu Allah balonzemu tabaraka wa taala naabwe ekyengera ky'okusomoza gwa Ramadhan bagumalako wallahi okumanya mbutufu ekigambo ekyo kyankuboole n'enkirowoozako ebbanga nga mbutufu tuli mbantu abalondemu Allah balonzemu tabaraka wa taala okumanya Allah alonda mu bulonzi banjira manzani byesangawo ne batasiiba ne balya bighairi sababin shar'i nga tebalina nsonga ya busiraamu gye batunuulidde oba ebagaana kusiiba wala hawla la quwwata illa billah manzani ne bagirya ne bagikuba wali bannaabwe ne basiiba ne bamalako ne balya yidi kati bonna bafaanagana oba olyawo babasinganga n'okunyirira wala hawla la quwwata illa billah okumanya Allah azza jalla kulonda mu bulonzi nakuwa tawfiq okumusinza nga Allah bayagala tabaraka wa taala muganda wange mwanyinaze banja baba muwangala nabo nga Allah bawadde obulamu tabaraka wa taala nera manzani ngeno nejja ne bayitako nga tebasiibye bannabwe ne basiiba nga bo tebasiibye kati Allah azza jalla bakulonzeemu wala hawla la quwwata illa billah Allah bakuwadde ekyengera ky'okulonda munakuwa ekyengera wala hawla la quwwata illa billah ekyokumusinza Allah tabaraka wa taala mu ibada jaba kutaddeko nakwanguiza n'osiiba kigambo kinene ya akhil karim kuba kulondamu Allah bakulonzemu okumanya Allah bakulonzemu tabaraka wa taala jukira baganda baffe bannyinaffe betwali nabo ekisebe ekyaggwa kiri eky'omwaka ogwaggwa naye nga kino olwaliro siba kyaliwo Allah yabatwala tabaraka wa taala gwe nakulondamu nakusegazaawo nakuwa obulamu endamanzani nekusangawo kyokka bwe kusanzeewo n'otagisiiba kati Allah balonzemu tabaraka wa taala nga bannaawe baafa ne batambula ne bagenda omuntu n'abeerawo n'alya mu Ramadhani ng'alinga eyafa nga titaliiwo nagana okusiiba ninga banja abali bagala okusiiba Allah tabaraka wa taala yabatwala nga Ramadhani tennaba Allah batutte tabaraka wa taala nga Ramadhani etandise Allah nabatwala tabaraka wa taala nga Ramadhani eri wakati Allah azza wa jalla nabatwala nga Ramadhani weddiko Allah tabaraka wa taala nabatwala ng'enchayidi wala hawla la quwwata illa billah Allah nabatwala ne batayingira mu nnaku zisembayo 10 ez'ekitiibwa omuli ekiro khairu min alf shahr ensonga ezo namwe zitegera kati Allah tabaraka wa taala ebigambo ebyo byali bya Sheikh Hamza Kigozi naye nga mutufu bigambo binene tuli mbatu Allah be yalondamu tabaraka wa taala nawe ekyengera kye ekyokusiba mwezi gwa Ramadhan kati Allah tabaraka wa taala mu birungi bye era mu bulungi bw'emirimu emituufu ng'obulungi obwo butuufu nga n'omulimu obwo gumutuufu kwe kusiba ennaku 6 mu mwezi gwa Shawwal nga Ramadhani yaggwa ng'ewedde biidhnillahi tabaraka wa taala ombaka yagamba sallallahu alayhi wasallam hadithi mu sahih Muslim ne sunan Abi Dawud sunan at-Tirmidhi sunan an-Nasa sunan Ibn Majah hadithi ya Abi Ayyub radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mazmum ombaka yagamba alayhi salatu wasallam man sama Ramadana wa atba'ahu 6 wa thumma atba'ahu 6 في رواية من شوال كان كصيام الدهر من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر omuntu yenna asoma mwezi gwa Ramadhan vamwa nagoberezako ennaku 6 mwezi gwa Shawwal mwezi ogw'ekkumi abanga asiibye omwaka mulamba Allah muwa tabaraka wa taala empeera za kusiiba mwaka mulamba wala hawla la quwwata illa billah ekitegeezo mutakitegera naye ombaka akinnyonnyola sallallahu alaihi wasallam mu bigambo bye ebirala mu hadithi endala n'agamba alayhi salatu wasallam man sama 6 ayamin ba'da al-fitri kana tamami as-sana omuntu asiiba ennaku 6 nga tumaze okusibuluka okuva mu kisiibo yidi ewedde kana tamami sana aba akoze omwaka mulamba
olwensonga nti man jaa bilhasanati falahu 10 amthaliha, omuntu yenna ajja n'ekirungi kimu Allah muwaamu ebirungi 10. wa fi riwaya, mu riwaya endala agamba nti ja'ala Allahu alhasanata bi10 amthaliha, agamba nti Allah azza wa jalla ekirungi ekyo ky'abawadde omuddu akikubisaamu emirundi 10. fashaharu bi10 ashhurin, fashaharun bi10 ashhurin, omwezi Allah kuwandikako emyezi 10. Osiba omwezi gumu gwa Ramadan ne buli lunaku lulimu ennaku 10. wala hawla wala quwwata illa billah. Omwezi gumu gulimu emyezi 10. Allah azza wa jalla nga mugagga era nga atwagala banna ya ahla al-islam, ya ahla al-iman, ya ahla al-tawhid wal aqida. Subhanallah, emyezi 10 mu mwezi gumu Allah tabaraka wa taala nakuwandikako emyezi 10 ng'osiba omwezi gumu. wasuyamu 6 n'okusiba ennaku 6, wasuyamu 6 oba wasuyamu 6 ayami tamamu sana oba tamama sana, n'okusiba ennaku 6 Allah azza wa jalla abeera akuwandikako omwaka mulamba. wala hawla wala quwwata illa billah. amakulu nti giri emyezi 10 zennaku 3, zennaku 3. kati zennaku 6 Allah tabaraka wa taala zennaku 6 emyezi 2 Allah jakuandika ko tabaraka wa taala. Osibye ennaku 6 Allah nakuandika emyezi 2 ennaku 6. kati zennaku 3 mu 6 Allah zakuwa tabaraka wa taala mukusiba ennaku 3 mu 6 zokka. Bannange bulungi kyobo era kwagala ki Allah kwatwagala tabaraka wa taala. Era lwaki omuntu wandikiriza ennaku zino kuyitako bannange ng'osibye omwezi mulamba, ennaku zino zikuyiteko ya akhil karim. leka ennaku zote zikuyitako. omwezi gwa Shawwal ne guggwako nga tolina kiganyisiza kyonna kya Busiraamu kyekiraba nti kiganyisiza nti osobola okukkiriza, tezikuyitako kubanga omwezi we guggwako khalas ziba ziweddeko. okujjako ng'olina ekisonyisa ekiganya okusiba omwezi guno ogwa Shawwal, kati ng'okuliwa oba obulwadde naki wahakadha biidhinillahi tabaraka wa taala. naye nga munnange tolema okusiba zino ennaku 6 kyamaanyi nnyo, kimu obulungi obutagambika. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. kati omuntu yenna barakallahu fikum jazakumullahu khairan, omuntu asiibye ennaku zino 6, la hawla la quwwata illa billah, Allah muwamu tabaraka wa taala ennaku emyezi 2 n'agigatta ku myezi giri 10 ne gibeera emyezi 12 omwaka mulamba. kati banne tetuzannya era tetuzannyira ddala wallahi. mu birungi ebiri mu nsonga eno nti ku migaso ejje mu kusiba zino ennaku 6 nti jikugamba Allah azza wa jalla abeerera kugamba zino ennaku 6 azibawo nazo ebitulituli ebibadde mu Ramadhani era nga bwe kiri ku swala. kubanga omuddu wala shaka fi dhalika nti omuddu ebbanga lyonna ibada zonna zakola zibeeramu obukendeevu. kati bw'abaako byakola ebya sunna nga ate Allah azza wa jalla mu kusatu kwa twasira naddira nga buli ibada gye yatulagira ey'etteeka mulimu ebintu ebikolwa ebya sunna min jinsiha mu ibada ezo mwennyini. eswala tuyina sunna zaazo, okusiiba tuyina sunna yaako, hijja tuyina sunna ya kugamba bwe bitu. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. naye ne mwezi gwa Ramadhani sunna z'okusiiba weeziri. Allah tabaraka wa taala azajja okutunulira asaasire omuddu nga Ramadhani teyateerera bulungi era nga kuswala nga bw'olaba kuswala ti Allah tabaraka wa taala agenda omuliro ogenda okusooka okubalibwa mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yeswala. bweriba nga nkendeeva erimu ebituli Allah abuuze nti omuddu wange ayinayo eswala eza sunna ezakyegere ze yasaalanga nzibizeewo nazo ebituli ebiri mu swala ezetteeka. wala hawla wala quwwata illa billah. oyo Allah tabaraka wa taala. n'olwekyo buluganda bibitiibwa tetugayaala, situgayaalira ddala wadde n'akeddagala okubeera nga tusiba ennaku zino 6 biidhinillahi jalla wa ala. kati n'ennaku zino 6 buluganda bibitiibwa nazo eryatulya ddaaku. abantu bangi bamanyi nti oba ennaku eza sunna tetulya ddaako, ate no mulimu mwana wattu n'abaasubanga okulya ddaako ne mu Ramadhani mennyini n'asuba okulya ddaako. ne bannange okulya ddaako nako kulimu obulungi obutuufu okuva ku mbaka obutagambika. okulya ddaako temugayaala okulya ddaako abooluganda bibitiibwa ng'ogenda kusiiba olunaku lwonna lw'ogenda okusiiba, oba osiba ennaku zino 6, oba osibayo Mande na Lwakuna, oba osibayo Ayyamul Biid ennaku 3 mu buli mwezi, oba osiba lunaku lwonna lw'osiibye lillahi azza wa jalla. munnange weeteekerateekeranga okulya ddaako.
weteekerateekeranga okulya ddaako biidhinillahi jalla wa ala. Ekigambo kinene ekyokulya ddaako era nga namwo mulimu obulungi obutagambika. Fadlu as-sahuri wa ta'khiruhu. Allahu akbar walillahi alhamdu. Obulungi obuli mu kulya ddaako n'okumukeereya. Kubanga sunna okeereya okulya ddaako. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. حديث البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. حديث أنس بن مالك ومكزوا النبي صلى الله عليه وسلم ومورزوا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبكى أجاب عليه الصلاة والسلام تتسحروا فإن في السحور بركة. الله أكبر ولله الحمد. تسحروا فإن في السحور بركة. مريداكو كلوكو بانغو كريداكو مولمwe mikisa, mulimu mukisa, mulimu ebirungi ebitagambika obungi mu kulya ddaako. Mbaka yagamba sallallahu alayhi wasallam ngatulungamya atugamba nti tasaharu fa inna fi sahuri barakatan. Mazima ddala mulya ddaako, mu kulya ddaako mulimu emikisa, mulimu obulungi. Mbaka sallallahu alayhi wasallam atulungamye wano mu hadisi y'ekitiibwa okwekwata ku kulya akamere ka ddaako oba okulya kyonna ky'olidde nga kya ddaako. Lwaki? Lima fiha min albarakati wal khairi, kulwa bulungi obuli mu kulya ddaako n'emikisa egiri mu kulya ddaako. Ne ddaako as-sahur, ddaako as-sahur bi fathi sin, as-sahur. Tuyina as-sahur ne as-suhuru, tuyina as-sahuru ne as-suhuru. Tuyina as-sahuru nga fataka nga sini tujitaddeko fataha as-sahuru, ne tubeera ne as-suhuru nga sini tujitaddeko dhamma. Kati as-sahuru huwa al-aklu alladhi yatasahharu bihi al-insanu qubayla tulu'i al-fajri fi waqti as-sahari. Osegede kigambo ekyo. Ekigambo as-sahuru kwe kulya oba yemmere omuntu gyategese okulya ng'emmambya tennaba kusala mu budde obusemberayo ddala mu kiro ng'emmambya tennasala. Amakulu nti akere yapaka emyambya olwebanga eyagala okusala n'asooka alya emmere eyo gyategese gye bayita as-sahur, yemmere gy'oba otegese okulya nga enjuba nga emmambya tennaba kusala nga tennaba kuvaayo mu kaseera ako. Was-suhuru ate ekitibwa as-suhuru huwa fi'lu al-insanu nafsuhu ay tanawalu wajbata as-sahur. Segere kigambo ekyo. As-suhuru kye kikolwa kino ky'okola okulya. Kitwale nti as-sahur yemmere gy'otegese, chapati yo gy'otegese, oba akangwako g'otegese, oba amatoke g'otegese, oba emmere yonna gy'oba otegese. Emmere yonna gy'oba otegese ne kakyayiko nakiri n'obiteekaawo kye bayita as-sahur yemmere eyo. Kati bw'otandika okubirya ng'oli mu mulimu gw'okubirya kye bayita as-suhuru, oli mu kubirya. Tegereka kigambo ekyo. Kati awo mbaka wagamba nti baraka nnene eri awo. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nekigenderwamu nti okwekwata kulya ddaako, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, eyo nabbi sallallahu alaihi wasallam gyekwatako ennyo okugirya era n'agiragira tubeere nga tugirya. Fihi min alkhairi alkathir, mulimu obulungi obutagambika obungi era nga n'embulungi obuli mu kulya ddaako oba n'emikisa egiri mu kulya ddaako. Awala tugambye nti ombaka yatugamba nti tasaharu fa inna fi sahuri baraka. Mulye ddaako olwokubanga mu kulya ddaako mulimu emikisa. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Kati emikisa mingi egiri mu kulya ddaako era ebirungi bingi ebiri mu kulya ddaako mu byo an yatakawwa al-insanu ala siyami an-nahari wa khususan idha kana lahu min al-a'mali ma yashuqqu wa yahtaju ma'aha li taqatin wa majhudin. Tegereka Buluganda nti mubimu ku baraka mu mikisa n'embirungi ebiri mu kulya ddaako nti omuntu afuna amaanyi okusiiba emisana, okusingira ddala ng'omuntu abadde alina byakola eby'amaanyi nga yeetaaga amaanyi n'okulafuubana. Kati bw'abanga yalidde ddaako mwana wattu abeera mugumu, mu lubuto muba mulimu ekirimu. Awo obusitamu bwatuteekerateekera embeera zonna. Allah azza wa jalla tayagala osiibe ng'ogenda kufuna obuzibu obw'amaanyi. Kyobola yalagira okulya ddaako ate n'amulagira ng'eneeno mu kusembayo ng'obudde bunaatera okukya. Lwaki? Liyatakawwa al-insan, omuntu ofuna amaanyi agana akola emirimu, agana asinza Allah tabaraka wa ta'ala, agana asala, agana akola emirimu gyonna egy'edduniya n'egy'akhira ng'olinamu muli walidde bulungi nnyo n'okkuta n'obeera ng'oli mutebenkevu. Kati obumu ku bulungi n'emikisa egiri mu kulya ddaako. Wa minha
era n'emikisa egiri mu kulya ddaku n'obulungi alqiyamu fi dhalika alwaqti almubarak min as-sahari wa husul alkhair bid-du'a aw as-salah ليدخل الإنسان في من أثنى الله عز وجل عليهم في قوله إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون آية زيسا سورة الذاريات آية 15 paka ku 18 Allah subhanahu wa ta'ala ngayigiro bulungi obwo kati mu birungi ebiri mu kulya ddaku ne mu baraka eziri mu kulya ddaku ye muntu okubeera ng'azuukuka mu kaseera ak'emikisa akaseera akalungi akasembayo mu budde obusembayo n'okusanga ebirungi mu kusaba Allah tabaraka wa ta'ala mu kusaalako mu kaseera ako mu kukola emirimu gyonna egy'obusiraamu mu kusaba Allah omusonyiwa ki liyadkhula al-insanu fi man athna Allah tabaraka wa ta'ala alayhim nabeera ng'ayingidde mu bantu Allah azza wa jalla bayogerako ng'awaana mu kitabo kye ky'ekitiibwa nagamba nti inna almuttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin كانوا من الليل وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون الله قال تبارك وتعالى مزمد لا بكرزا إن المتقين مزمد لا بكرزا أبتي الله تبارك وتعالى في جنات وعيون بقنا كويرا مجنا erimu ensuro zaayo n'emiggajayo n'obulungi bwayo akhidhina ma atahum rabbuhum nga bali mu ebyo Allah tabaraka wa taala nga bafuna ebyo Allah tabaraka wa taala bye bategekera okubawa wano baulama bannatafsiri baleeta enzivunula za mirundi ebiri ku kigambo kya Allah kyagamba nti akhidhina ma atahum rabbuhum nga bafuna obanga bakwata babateeka mu nkola ebyo Allah bye yabawa tabaraka wa taala ebyo Allah byabawadde ekigambo ekisooka mu nsonga eno nti akhidhina ma atahum rabbuhum nti bagera kubeera nga bafuna ebyo Allah byabategekedde tabaraka wa taala mu jana mu birungi by'ejjana akhidhina biha bagenda kubeera nga babifuna mu kaseera ako Allah kagendo bayingiriza mu jana ya Allah tabaraka wa taala bagera kubeera nga bafuna ebirungi lwaki innahum kanu qabla dhalika muhsinin kubanga bali olubereberye lw'ensonga zino zonna lw'okuyingira ejjana mu nsi nga balongoosa nga balongoofu ku ddiini y'ekitibwa Allah tabaraka wa taala mu nzivunira endala eyabawulamu gye baleeta ku kigambo kino ekigamba nti akhidhina ma atahum rabbuhum nti bagamba nti nga bakwata ebyo Allah azza jalla bye yabawa mu mateeka ge okulu nga bateeka mu nkola ebyo Allah bye yabawa tabaraka wa taala mu kumugondera era nga beewala nnyo ebyo Allah azza jalla bye bagaana lwaki innahum kanu qabla dhalika muhsinin lwakubanga ntolubereberye bali nga mu duniya nga basinza Allah tabaraka wa taala naye nga ekigambo ekisoose kyekisinga okubeera nga kyekituufu biidhinillahi azza wa jalla lw'ensonga kyekikwatagana ne siyaki n'endeeta Allah gye yaleeta ensonga ze zino tabaraka wa taala mu aya ze ez'ekitiibwa amakulu nti akhidhina ma atahum rabbuhum nti bagera kubeera nga bafuna nga bakwata ebyo Allah azza wa jalla byabawadde byebawa mu birungi by'ejjana lwaki olw'ekigambo kya Allah azza wa jalla kino ekiddako nekigamba nti innahum kanu qabla dhalika muhsinin mazima ddala abantu abo balinga olubereberye lw'okuyingira ejjana nga bakyali mu nsi eri balinga balongoofu balinga balongoosa nga balongoosa nga bateeka amateeka ga Allah azza jalla mu nkola nga bagaana ebyo Allah azza jalla byonna bye bagaana nga bagoberera omubaka sallallahu alaihi wasallama tebakola shiriki tebakola bukafiri wadde okuzuula mu ddiini y'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala wadde okujemera Allah azza jalla n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam amakulu nti innal muttaqina fi jannati wa uyun mazima ddala abakkiriza abatya Allah azza jalla bali mu jjana n'emigga gyayo n'ensulo zaayo akhidhina ma atahum rabbuhum bafuna ebyo Allah azza jalla byabawa mu jjana ye ekitiibwa mu birungi n'ebyengera ebirimu mu jjana lwaki innahum kanu qabla dhalika muhsinin olubereberye olw'ensonga ezo zonna balinga ku dduniya nga balongoosa nga balongoofu nga bateeka mu nkola amateeka ga Allah tabaraka wa taala nga yuhaqqiquna tawhid mwana wattu nga bateeka tawhidi mu nkola n'okugoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam n'okwewala byonna Allah bye yagaana tabaraka wa taala nekirala nti kanu qalilan min al-layli ma yahja'un balinga ekiro beebaka kitono nnyo amazima ddala wabil ashari hum yastaghfirun mu budde bw'ekireeyo nga bunaatera okukya mwana wattu balinga basaba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akola atya abeerenga abasonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala akadde ako bannange kakulu Allah azza wa jalla akatutebesenga ebbanga lyonna kubanga akaseera ako Allah azza wa jalla nabagamba dda nti akakugulu erisooka tabaraka wa ta'ala
hadithi ya Abi Huraira eri mu sahih akakugula ebisooka Allah wekitiibwa tabaraka wa taala n'atandika okukowoola owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ani ansaba muwe ani ankowoola mwanukule ani ansaba okumusonyiwa musonyiwe naye nga mwana wattu buli omu ali mu wazimba wala hawla wala quwwata illa billah omugagga Allah azza wa jalla omutonzi tabaraka wa taala yekennyini azze eri abaddu be abakowoola naye nga mwana wattu bali mu kwebaka otulo otutagambika obungi. Allahu akbar. Awa yennyini yakowoola wal muhtaju naim kyokka ng'atono omwetaavu ali mu kwebaka aba yeebase. Allahu akbar walillahi alhamd. Allah tabaraka wa taala mugagga yazze okukowoola we kyokka ate omwetaavu ali mu tulo yeebase. Tusaba Allah tabaraka wa taala atubese ng'akaddaako ebbanga lyonna byonna biri mu kulya ddaako. Wa minha era mu migaso ne baraka eziri mu kulya ddaako al-isti'daadu li salati al-fajri wa tabkir ila al-masjid wala hawla wala quwwata illa billah wa tabkir ila al-masjid wa husul fadilati الصف الأول والاستمتاع إلى الأذان وترديده والإتيان بالأذكار بعده لا حول ولا قوة إلا بالله لأن من استيقظ في هذا الوقت تأهب للصلاة واستعد لها أتم الاستعداد. Agamba obulungi mubumu oba mwebyo baraka z'okulya ddaako oba ebirungi by'okulya ddaako okwetegekera swala ya fajiri kubanga omuntu azuukuse era mu hikima mu bimu ku bigendererwa ebiri mu kulya ddaako ng'obudde bugenze omuntu aleme kuddawo kwebaka asobole okweteekateeka agende eri esswala kubanga tulina obudde bwogenda kugamba ti amaze okulya ddaako ate kazeemu neebaka kuba obudde bwoba tewali ategereka ekigambo ekyo obudde bwoba tewali kati mu bimu ku baraka z'okulya ddaako mu biseera ebyo omuntu olubala okulya ddaako aba yeeteekateeka kugenda ku muzikiti omukyala aba yeeteekateeka kusala swala ziwaka otegedde ekigambo ekyo kati okwetegekera esswala ya fajiri n'okkeera eggendo ery'omuzikiti n'okufuna layini esooka ebyo byonna obifuna ebyo baraka eziri mu kulya ddaako mu kulya ddaako ogenda esswalatul fajiri okusanga layini esooka okusanga nga tebana kwaziina otegedde ekigambo ekyo omwaziina yaziina nga wooli n'oddamu okwaziina ebigambo omwaziini byayogedde ng'omubaka bwe yatugamba sallallahu alaihi wasallam n'okusoma adhikari ze tusoma ng'okwaziina kuwedde ebyo byonna baraka ezo zonna emikisa egyo gyonna obulungi obwo bwonna ogenda kubusanga ng'ozuukusa okulya ddaako. La hawla wala quwwata illa birungi ki bimeka ozuukuse ku makya amaze okulya ddaako weteese tesemula eddakiika 5 7 10 okwaziina oli mu kwetegeka kufuna wuzu kweddaako kwetereza kugenda eri swala ogenze eri swala oyingidde mu muzikiti temuli abantu bamuswaba ofuna ekifo ku layini esooka wala hawla wala quwwata illa billah omwazinya azze okwazina nga wooli atandika ogamba nti Allahu akbar nga wooli owuliza nawe n'oddamu ng'omubaka bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam ti idha sami'tum almu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul la hawla wala quwwata illa billah okwazina okuzzeemu osomye n'adhikari ndeddwa gye tusoma ng'omaze okwaziina wala hawla wala quwwata illa billah bulungi ki bw'ogenda okusanga just mu kaseera ako kokka birungi bimeka by'ogenda okusanga ogenze eri esswala ya jamaa kumakya ofunyira layini esooka omwaziinyi omuzzeemu osomye edduwa nga tumaze okwaziina wala hawla wala quwwata illa billah omuntu azuuka mu kaseera ako munnange ebyo byonna bifuna neetegekera esswala olwetegekera olutabanga nawo wala hawla wala quwwata illa billah wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Obuna bulungi buli mu kulya ddaako n'obulungi obulala obuli mu kulya ddaako obuli mu kulya ddaako ma dhakarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yatugamba mu hadithi ya Amr ibn al-As radiyallahu anhu agamba omubaka yagamba alayhi salatu wassalam hadithi jasanga mu sahih Muslim omubaka agamba alayhi salatu wassalam kukulya ddaako ngagamba ndi faslu ma bayna siyamina wa siyami ahli al-kitab faslu ma bayna siyamina wa siyami ahli al-kitabi akalatu sahari ambaka gaba sallallahu alaihi wasallam anti enjawulo yi wakati w'okusiba kwa feffa abasilamu badna tawhidi abati Allah tabaraka wa taala wasiyami ahli alkitabi n'okusiba kwa bakafiri ba ahli alkitabi akalatu sahari kulya ddaako bo kusiba kwabwe tebalya ddaako
wala hawla la quwwata illa billah. Kati obwo bulungi bwonna obeera obuyimirizaawo nti otaddewo ekigambo ky'omubaka kye yagamba sallallahu alaihi wasallam nti okulya ddaaku kyawula wakati w'okusiba kwaffe ne wakati w'abakafiiri. Wakati w'okusiba kw'abakafiiri kyobola obutalya ddaaku si bulungi. Oba oyagala okwefaananiza ensiba yaba ahlul kitab atigade ekigambo ekyo abatalya ddaaku, oba oyagala okubeera nga okola ki obeefaana ate nga omubaka yatugaana okwefaanaanyiriza abantu abo. Tegere ekigambo ekyo yagaanira ddala okwefaananyiriza abantu abo. Wala hawla wala quwwata illa billah. Era omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugaanira ddala okubeera nga twefaananyiriza abantu abo. Ibn Taymiyyah kyagamba rahimahullah tabaraka ta'ala jasanga mu kitabu kya Iqtida'u siratul mustaqim yagamba nti kana nabiyyu alayhi salatu wassalam yakrahu mushabahata ahli alkitabaini, yalinga atamwa okwefaananyiriza bannannyini ebitabo ebibiri. Ategedde ebitabo ebibiri ba ahlul kitab alyahudi wan nasara, yalinga omubaka sallallahu alaihi wasallam atamwa era yakitugaana sallallahu alaihi wasallam mu bigambo bingi. Ategedde omubaka sallallahu alaihi wasallam natugamba okulya ddaaku tubeerenga tutufanyiza bakafiri kuba bo ensiba zaabwe tebalya ddaaku. Nabeeranga yatugaana ani tabattuli obutawasa, era nagamba nti la ruhbaniyata fil islam, tiwali ebyo bya butawasa mu busilamu. Osigera ekigambo ekyo natwogera okulya ddaaku, natugaana okusiiba okw'okuyunga, byonna omubaka sallallahu alaihi wasallam nga abitugamba. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allah tukolere enteekateeka esinga okubeera nga nnungi, okubeera nga tuzukuka kulya ddaaku. Ebigambo lwaki mbirese olwensonga nti bantu bangi bamanye nti ensibo za sunna oniba otalya ddaaku. Osigedde ekigambo ekyo era nga n'abamu mu Ramadhaani mwana wattu baalinga tebafaayo na kulya ddaaku. Nze nkuba okalamba kasase bulu kukane ndi ekigunda kiri kuba okalamba ne munnange ne bosituka n'olyayo entende n'onywayo amazzi n'onywayo ka juice n'olyayo eryenvu biniyati sahuri oba olidde ddaaku era obujja kufuna empeera za ddaaku wadde onywedde bungi ka lwendo lw'amazzi girasi y'amazzi girasi ya butunda matanaki era ofuna empeera z'omuntu alidde ddaaku biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. N'olwensonga eyo barakallahu fikum bajinnaze ab'ebitiibwa ne bagana ab'ebitiibwa bannange tusibe ennaku zino omukaaga ate tubeere nga tusiiba ebbanga lyonna ennaku eza sunna. Mulimu obulungi bungi obutagambika, tubeere mu butuufu mu bantu Allah azza wa jalla abagenda okuwejja naye Rayyan. Atigeze ekigambo ekyo tuyingire mu mulyango gwa Rayyan, omulyango gw'abasiibi biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Tulongoose okusiiba kwaffe mu kulya ddaaku biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ebigambo ebyo oba hadithi eyo egamba nti tasahharu fa inna fi sahuri baraka, mulya ddaaku lwokubanga mu kulya ddaaku mulimu emikisa erimu obulungi, tufunamu emigaso biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Omugaso okusooka ahamiyatu wajabati sahur wa fadilatiha, bwe bulungi bw'okulya ddaaku. Otegedde obukulu bw'okulya ddaaku n'obulungi bw'okulya ddaaku. Ensonga zino zonna mbaka zamenyeko ndoza muzitegedde obukulu bwazo. Kyo kigeza nti okulya ddaaku nsonga nnene, nsonga nkulu eteteekeddwa kubeera ng'omuntu agisubwa biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. N'ekigambo ekyokubiri oba omugaso ogwokubiri almanafi'u ad-dunyawiyya wal-ukhrawiyya wal-aqadiyya allati yahsulu al-muslimu bilmuhafadhati ala as-suhur. Kino kyekisinga obukulu barakallahu fikum jazakumullahu khairan nti emigaso egyensi gye tufuna mu kulya ddaaku n'emigaso gy'enkomerero gye tufuna mu kulya ddaaku n'okubeera nti ne akida n'emigaso egy'enzikiriza yaffe ngaffe abasiraamu omuntu gy'atuukako mu kulya ddaaku, omusiraamu gy'atuukako mu kwekwata mu kulya ddaaku. Tegedde emigaso gy'eduniya gye giriwa nti omuntu agenda kubeera nti afuna amaanyi agasiiba. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Aberenga ensi ya tajja kubeera nga afuna obukalu obubiri mu nsi ya mukole emirimu gye. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Wal ukhrawiyya otiri n'emigaso egy'akhira kyotadde amateeka g'omubaka sallallahu alaihi wasallam mu nkola. Otegedde ekigambo ekyo. Wal aqadiyya n'enzikiriza. Otegedde enzikiriza yaffe nti ki tetulina okulya ddaaku twawukane ku baki, twawukane ku bakafiiri, ku ahlul kitab. Ebyo byonna ojja bifuna na kulya ddaaku, just kuzuukuka kaseera kakulya ddaaku. Wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. N'ekirala bannange abanuyirira muleka okunuyirira nga mugenda okulya ddaaku na waitu somu gadi simebi kitemunuyiriranga okunuyirira kulya ddaaku byebimu ku bizuule ebyajja mu ddiini y'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam gyajja nayo. Okulya ddaaku bane tetunuyirira. Otegedde teeka butesi niya togenda kulya ddaaku ng'omuntu wozukukira oteeka ekikopo ky'ofukemu kyayi ogyeyo akamereko gye wakatadde era nga tonnabakakasa nti ogenda kusiiba. Enniya bannange mahalluha alqalb, enniya
ekifo ky'enniya mutima ebeera mutima tebajatula tebajogera okujatula bid'atun kuzula mu ddiini y'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. N'ensonga eyo enniya yo girina okuva kiro ozukuse okakasa enniya eyo olidde ddaako okakasa enniya eyo. Olw'ensonga eyo temuddemu okunulira abanuyirira tewali obujulizi butulaga nti ate ko si kunulira oyo si nniya okukulamiriza na kuleeta bigambo na tubogera nniya ne waitu oswali ogamba ani gogamba Allah tabaraka wa ta'ala eyakulalikako okusiiba oba eyakuwa okusiiba okwa sunna kwemu mpeta kimanyi ozukukidde baneke tutulina wetwatulira nniya tewaliiwo mu ibadati zonna tiwaliwo tukirizibwa kwatula nniya era ayatule abakyatula nniya ekintu kyo mukiveeko tekina ku bujulizi butuufu muri mu kuzula mu ddiini y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ebigambo ebyo nsaba w'ekitiibwa Allah azza wa jalla biteeke mu baraka bitule mifumbo bitule bifuba byaffe ate tubulikolereko biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Subhanaka Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.